twaffe yuko tuvuka tuli abanyarwanda. Warakoze kutubanziriza. Imana niwe yahisemo. Pastor warakoze kutubanziriza. Tuyishimira. Anko abana bacu gashumba webarenye webarezara. Hamagara haji mumuretse kuri semaza hagarara. Haji mwizerwa. Namukuye mukomere none mumuretse hari. Mwari he? I love you. Kubalaba newakubalira nange ndi mugenyi w'agashumaniye nange kambaniriza erinnya lya Mukama Feesi nagalisa omwaka omujja 2026 mutumala okulonda munyweze emirimu gyammwe buli mulimu gw'okulaba okukwesa ekitiibwa temunyooma mirimu temulowooza nti mugenda kufa mukolere fyusha kubanga mugenda kuwangaala. Mwagale Katonda, mwagale ensi yammwe, mweyagale mukule ekitiibwa eky'eggwanga lyonna eky'omuntu yenna akikolerera nga bw'okola n'ofuna ssente era bw'otuuka okula n'ofuna ekitiibwa. Ndabona kwasabira nakusabira mirimu gyammwe abatudde mirimu ketusabira Katonda abatudde mirimu tuwanike emikono tuwe Katonda ekitiibwa. Katonda waffe omulungi ekitaffe tubeebaza olw'okulamu olusoose olw'abavandimwe. Mukama twala ekitiibwa kyonna twali akola ekitiibwa nti atukumanyiza naye ebiseera bye ky'abantu n'abavandimwe gye bali. Twala ekitiibwa olw'obukulembeze Mukama buli mu ggwanga lino. Weebale tetwali kubuusabuusa kwonna walongalo Museveni ofuga eggwanga lino. Weebale Mukama emyaka gy'omuwadde, weebale amaanyi g'omuwadde ku myaka 80 alinga Musa. Mwongerere ddala amaanyi oba eri mwongere obulamu. Era ffe Mukama tumusabira omwongere amagezi g'owa Sulemaani, omwongere obulamu bwe obw'Omusa. Musa ku myaka 12 Bayibuli etugamba nti amaaso ge gaali galaba bulungi n'amaanyi ge yali akyagalina. Tusabira maama First Lady, maama Janet Katumba Museveni alabirira taata waffe omwongere amaanyi afumbe Balugonde Bakaloha Muwogo kubanga taata ffe yagamba talya muceeri naye ekyo kyonna kyamufumbira ayongera okifuma n'ekyayiwa amata mu linnya lya Mukama Feesi. Tulangira omukisa ku Muhoozi Kainerugaba, tumulangirako amafuta nga kitaawe n'okusingawo, era tulangira omukisa ku mukyala we, tulangira omukisa ku First Family yonna, tulangira omukisa ku ggwanga lino, tulangira emirembe mu ggwanga Uganda. Omwaka guno ng'okulonda kugenda kubaawo nga leero bwe tuli wano nga tewaliwo dduka n'okulonda ku ggwe nga tewali dduka bannayuganda balonde emirembe mu linnya erya Yesu. Era mu kulonda emirembe tulangira nti tewannabaawo omuntu n'omu alabika nga alina kkoota y'obukulembeze okutegeera kwa Yoweri Kaguta Museveni. Leka abantu balonde Museveni Mukama. Museveni muteeke ku mitima gy'abagenda okulonda okusooka, muteeke ku mitima gy'abo abalondako edda, muteeke ku mitima gy'abo abataamu wakulubedde. Tumusabidde akalulu ako kabeere k'amaanyi, kabeere ka buwamuzi. Uganda yeyongereko abantu, beyongere okulaakulana, beyongere essanyu. Nsabira buli ali mu kifo kino Katonda ateeke ssente mu nsawo yo guno omwaka. Ng'obadde mupangisa omwaka gugweko ng'ozimbye ennyumba. Nsabira buli ali mu kifo kino ng'obadde singo omwaka gugweko ng'ofunye mubeezi. Katonda alina omubeezi atalikuwa ennaku. Katonda amubeeza n'ebitagenda bbaka
kiyabuusa mutambule mu by'ensimu y'amawanga kati eyogeremusa kristo yakubira omuliwa mulana agati munsabe nange n'abawa ensi mugiri nange n'abawa amawanga okwera amatwale gammwe ekyo katonda kibawe mutambule nga teyamakuba ku mukono olutalo nga suma yatandika balwakubawa pasipoti tezibasankoba kamunyumba buli afunye pasipoti genda osome dola genda osome pawundi genda osome euro genda osome sente ozimbe zantebe ozimbe zindolo mulinnya lya yesu basabira obulamu basabira okwekuuma basabira amagezi mu linnya lya mukama yesu katonda wa uganda omukisa tujulika musale gwa yesu buli kimu kigende bulungi abakulembeze twasabidde mukama akole n'ekisa eri eggwanga n'amawanga agatulwanya mu linnya lya yesu amina. Sebo pasita Bugingo webale tusabira obudde tulina butono kubanga maze obudde tulina butono kuba amaze kukyakala siko kiri naye abasema bagezi